Alright, tubale kubanga wekomidde ku mukutu gaffe guneno omulungi ennyo kabona mawanga gokuba amawulire nga gakagwawo. Soka osubscribinge mukwano obeere nga ofuna notifications. Please subscribe ogayiridde. Kakati nesaazi negulere ninawo olunaku olweggulo muwala Bebekulu yakuziza happy birthday. Yakuziza birthday bambi yabadde ennungi ennyo nga bw'okiwulira. Era munnanga abantu bangi nnyo ababadde baleese ebirabo. Omwana bambi yabadde musanyufu nnyo naye ate munne ekyewuunyisizza abantu bonna okubanga Bebekulu omwana we ow'obuwala amanyiddwa nga Nassali yamuwadde iPhone 11 Plus. Essimu nga ya bbeeyi nnyo era bambi omwana yabadde surprised nnyo nga w'omulaba awo. Bambi yawulidde nga kimuweddeko yadde akisuubira kubanga daddy we yamuwadde iPhone 11 Plus. Akawala bambi kawulidde essanyu ka Nassali. Kage munnange daddy weebale nnyo ng'omanyi munnange omuzadde ekirabo kyayinza okubanga awa omwana we ow'obuwala. Bambi amazaalibwa gakagendedde bulungi nnyo nga bw'okiwulira kaali tekayinza kuba nga kakisuubira okubanga daddy waako Bidandi Sali Moses okubanga akawa iPhone 11 Pro. Subscribinga, likinga, commentinga. Don't forget to subscribe. Weebale nnyo, amaoni mangi gakyajja.